Ngenda kusamwe n'Abaganda buli omu gy'oli abali ku bwabo mu Uganda n'abali mu diaspora nabo buno baka babawe ebiseera bisinga nzija ne bagamba n'ebigambo emulooza nti nsaaga wabula tuli mu kulya naye Katonda ajjula twalwana olutalo Ssematalo okununula Ssaabasajja Kabaka okumujja e Namibia era n'akomawo waabo okwabo bwe abasinga obungi mwalowooza kyaggwa tekiggwanga ndi wano okubategeeza mu butongole Ssaabasajja Kabaka muwambe mu nsi ey'obwabo bwe ngera yawambibwa mu ssaza ly'e Buddukiro oba gye tuyita e Buddu nkiddamu Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe mu ssaza ery'obajjajjaabe ery'e Buddukiro e Buddu gy'ali muwambe ngera takkirizibwa kukola kintu kyonna okuggyako lweyesuddemu jjulume n'agamba nti kantambuleko mu bantu bange naye nti okukola omulimu okukola ekintu kyonna okusalawo decision yonna it is impossible kubanga Mayiga ng'akozesebwa Museveni bakola decision nti katumuteekaawo tumuwambiraawo tukole bye tulina okukola byonna ng'obudde bukyali tubumalirize ndi wano tutegeeza Obuganda nti Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ali mu kukola speed bukubirire okutunda ebintu bya Buganda ebadde bisigadde g'amataka ng'akozesa kampuni ye eya Mayiga and Bule Company Advocates okukyusa ebyapa bya Buganda byonna ebyennono okubizza ku byapa ebya private land ettaka lye baliguze Museveni ne Muhoozi era kye bali mu kukola essaawa zino wabula ekintu kye bakola kye mutannategeera nti waliwo ekintu kye tuyita diversion oba camouflage omwami ono ategeka emikolo n'abagambye ku lunaku lw'Essande ssente gy'azijja emikolo agitegeka atya kubuzaabuza abantu n'emikolo gy'ateeka mu diaspora essaawa zino gy'akiyita mu lujja kubuzaabuza abantu kuba nabagambye nti abali emmengo bonna essaawa zino eyo NRM block etudde Mengo. It's a branch of National Robbers Movement which is situated in Mengo right now. Nkiddamu Mayiga and his co-thieves who are seated in Mengo right now, they are known as NRM branch in Mengo. So ebintu byonna bakola bya NRM bali mu kusambya ko tunde by'ebintu by'Baganda bino bimalawo n'okutta Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka amujjako abantu be bonna kati nemba mulebe nga abantu gy'abadde atambula n'abantu ba SFC batabe bamutambulirako tomulako omuntu wa bulijjo akutte ensawo ye oba akutte ki wabula ali mu magye mu nsolima zokka zaalino ate abasajja balina order ey'okugamba nti basobola okugyawo Ssaabasajja essaawa ena sinjala bategeeza Ssaabasajja Kabaka ali mu buzibu y'ensonga lwaki emikolo mingi gikoleddwa Mengo Ssaabasajja Kabaka tannalabikako wadde okukola ekintu kyonna mu Buganda kubanga Mayiga yasalawo omusajja bakole ki bamuwambe ekino kyo kibategeeza mu kitegeera